amanya nzela ija nsubuga kifuba First General Commander in Chief of the Ghetto Army Ombanda Akaguta okuvana Katoko NRM Permit Office embutikizi kya kabinyono jajja Bucha the Ghetto President himself kati Buchaman yasoka ne yita Ghetto President ekintu kyakubera Ghetto President tebakikayanira mu Ghetto ekitegede ekyo kintu kiva ku kibaita pure love one love Buchaman soko tunnyonnyola embeera eno yagwawo ddi na ki ekyagirese yagenzeeyo mu Ghetto ye Katwe agamba Ghetto President agenze ba Ghetto Youth bamugamba gwate gwe gwani buli omwana ajjanga yeyita Ghetto President biki nge batukozesa bagenda niwe mukuba mwa sirapu mukuba mu sirapu nefuna esimu ne baga mu jeno byavudde mu Ghetto kujja Ghetto President ere gaali ya Ghetto yamulese paka wano nakwasa Museveni Ghetto olwokubanga yali mu command president w'eggwanga tumwetaaga yabakulira wonna Ghetto bayise byonna byali kati nga Ghetto sinze gikomandinga bwomu nenjikwasa Museveni kyekifaananyi kyolaba nti Museveni man of Ghetto naawe wekiri era president w'eggwanga yakisengingako kati bamala mukwasa Ghetto ate mukama wange kyeyakola kisinza okunyiza essaawa z'olwaliro Ghetto n'agikwasa Dandala oyo fala ababayimbi bana tubayita nabadongo wano mu Ghetto tubayita badongo obudongo kitegeeza abafala wekitegedde ndowooza olaba ebintu byakola akuba abaana nti ekyokuba omuntu mu Ghetto si kipya bana ekyo si kipya bingi ebibeerayo wansi eyo naye poliisi enakukwatagana ne Ghetto President kyekyokka ate singa nti nabadde nakijjemu omukono gwange ate kyandibadde kibi nnyo kubanga ebyo mu Ghetto gyebiri ebyokuba abantu n'okubasamba gyebiri kati nga gwe Ghetto President obikkiriza ate mbikiriza sibikiriza singa nakikiriza singa bamuggyemu mannyo ate kisinza okunywesa z'olwaliro abadde ku TV nkuba mbadde ku TV mbadde nkyusakyusa n'omwana nga nkyusa TV mwezi okulanga agamba mbu ba Ghetto Commanders abeekatwe bebandagidde fe ekintu kyasinzira eddala okukola olaba twegomba Ghetto Youth Ghetto Soldiers tukola ebintu nga bolaba eggwanga lino byerikola UPDF bw'ogira bensoganya UPDF ena discipline nabadde nnakusala bwe nti omusango era bamazina n'anabako bulungi nnyo n'anywa kacaayi n'atambula n'agenda talina buvune bamubye nti bamumenye mukono bamukoze bwe bati nenga kyandibadde kisobola okubeerawo era ekyo kyeyayogedde nti bakomanda zibekatwe bamulagidde alimba likubibye Buchaman olwali nkusitandinze okubeera Ghetto Envoy tokyalina Ghetto Envoy nakuwamba okubeera nti gwe Ghetto President tokyali Ghetto President nekyo ekitiibwa kyobadde osigaza nti kugjeeko era ekibonero kyogenda okuweebwa ogenda kusalawako enviiri ezo kyekibonero kyenkuwadde nga nti Ghetto Commander tokyali true rasta kwanga mu Ghetto ezzalawo nali lisobola okukubya watu obubi basobola okukuba obubi nze nsobola okukubagana nze nkulidde wano mu Katonda nkubagana ttaano wange ekitegeeza mwe abeekatwe be yajuliza nze command of the Ghetto Army Ombanda Akaguta First General Iranga gyendiko anti yagambye tetunaba kumulagirako bakomanda zibonna bava wano mukama wange bakomanda zibonna bava wano satu mu bbanga baba